z'omutume Omar Mulinde Kawuna was the survivor. Olw'okuba ndi mukulembeze ate Munnayuganda alumira eggwanga lyange, njagala kusaba buli muntu yenna ng'oli musumba oba muweereza wa njiri oba ng'oyagala emirembe mu Uganda, waliwo ekyabaddewo bulizi w'enjiri yawambiddwa yadde abuulira ku kkubo, abantu ne bajja n'emmundu ne bamukwata ku kifuba ne bamutwala ne bamubuzaawo. Famire ye eri mu bweraliikirivu. Buli alina omuntu gw'omanyi ow'ebyokwerinda mugambe, omutono omunene ow'ekitiibwa afaanana atya, owooluganda ono anoonyezebwe n'abakikoze bakwatibwe, famire ye esobole okuddizibwa emirembe n'eddembe ly'okusinza liweebwa ekitiibwa. Ensonga ey'okubiri, abantu mwenna Bannayuganda n'abasinga okulwanira eddembe ly'abakyala, njagala mwegattire wamu oba twegattire wamu ffenna tuvumirire abantu abaakubye omulamuzi omukyala eccupa z'amazzi. Ebibi bibiri tebisobola kukola kituufu. Ate omulamuzi asala omusango nga guli mu mateeka, buli lw'aba amaze okusala omusango ateekako ekigamba bw'oba tosanyuse julira. Oyo tebamukuba mu kooti, tebalwanirayo. Naye olw'okuba nti yakubidde yabadde mukyala ate nga tuwolereza ddembe ly'abakyala, njagala abakyala mwenna abawuliriza eddembe ly'abakyala ku luno tubawulire. Bwe mutakikola kulwanirira mukyala ono omulamuzi, kijja kuba kitutegeeza nti eddembe ly'abakyala lye muwolereza temuwolereza ddembe ly'abakyala, muwolereza bugwenyufu. Kubanga njagala twawule ebintu ebimu biva mu bazungu, naye mu bazungu waliyo okukulaakulana kye tuyita modernization, development, naye waliyo n'obugwenyufu. Kati mbasaba abawolereza eddembe ly'abakyala tuggyeyo ensimbi twekulaakulanye, tukulaakulanye abakyala baffe bavuge amamotoka, bazimbe amayumba, bazaale abaana babaweerere, naye tetujjayo bugwenyufu. Kubanga ate mu bazungu, ensi ezisinga ez'abazungu Mukama ampadde ekisa nzibaddemu. Ate era mu bazungu wadde waliyo modernization, waliyo bo abaagwenyuka nga bo baayonooneka bagwenyufu. Abasajja bawasa bawala baabwe, abantu waliwo n'abali abantu oli hobby ye yakulya buli bantu, omusajja bamukwata Manchester awo nga y'abawala abakwana n'abalya, bingi ebyobugwenyufu. Kati abazungu mubaggyemu ssente naye obugwenyufu mububalekere. Bwe kiba nga ssente zituleeta okulwanira eddembe ly'abakyala ate zireetera abaana baffe bawala kugwenyuka, ezo tuzibalekere. Tosobola kugamba nti abalwanirizi b'eddembe batwala ssente Saudi Arabia babayigiriza okulya embizzi. Tekisoboka, omuwala butakikkiriza. Kati naffe tuyina kye tuyita values zaffe, tuyina ebintu ebitufuula ffe, ebyo mubisseemu ekitiibwa. Ekimu ku byo, omukazi abeera muntu wa kitiibwa era omukazi teyeeweebuula. Kino kye kintuusa ne ku ensonga namba 3 ey'omukyala ow'ekitiibwa okweyambulira mu bantu, bassebwe ne bannyabo. Bw'abanga omukazi alina abaana asobola okweyambula mu bantu, abaana be balaba kifaananyi ki? Tusaba abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala, ekintu kyammwe nga temwagala kyonooneke, musale amagezi gonna, try your best to reign on this lady. Omukyala ono mumuteekeko omukono ogw'ekyuma alekeraawo okweyambulira mu bantu, kubanga ng'oggyeko okuswaza abaana b'azaala, ffe abalina abaana baffe atuwemula nnyo. Kubanga nze ndi musajja mukulu naye maama wange tasobola kweyambula, ye neeyambula mu bantu mutwala ne butabika. Kubanga era njagala kusaba abafamire, omuntu wammwe ayinza okuba nga waliwo ekizibu, omukazi teyeeyambulira mu bantu. Omukazi muffe abantu abaddugavu, omukazi aba wa kitiibwa, era twagala muwolereza eddembe ly'abakyala nga muddiza abakazi kitiibwa kyabwe, si kweyambulira mu bantu, si kukunamira bantu, naye abakazi babeere n'ekitiibwa kyabwe, bassibwemu ekitiibwa. Omubiri gw'omukyala guba gwa kitiibwa kubanga amabeere ago ge gayonsa abaana. Buli lw'ogateeka mu bantu n'ogakuba abantu, abaana bo bayisizzaamu amaaso, baggyeko ekitiibwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo maama oyo tumusaba yeddeko, ate nammwe mumusabe abalwanira eddembe ly'abakyala kubanga aswaza abakyala. Morality kintu kikulu nnyo, value yaffe ng'abantu abaddugavu. Ate ekirala, tufube nnyo okulabika nti bwe tuba nga tuli bantu bakulu tubeere kyakulabirako eri abaana abato. Abasumba mwenna n'abasabi tusabire eggwanga lyaffe, ate
buli alina ky'osobola okukola kikole. Akatambi kano kasindikire buli yenna gw'osuubira nti kimukwatako, oba yenna gw'osobodde akasindikire n'omulala katambuze katuuke ku buli gwe kikwatako. Ab'ebyokwerinda benyigiremu. Omusajja ono Nsamba atalina musango gwe baasanze nga yeebuulirira njiri ye ku kkubo azuuke ne famire ye eterera omutima. Ekintu ekyabadde mu kkooti, abantu ne bakasuka amacupa ne bakuba omulamuzi. Abawolereza eddembe ly'abakyala mukivumirire nga bwe tusobola okuvumirira ekintu ekirala kyonna ne kino tukivumirire. Tuweerera abaana baffe, tuyimuse omulembe gw'abawala. Omwana oyo yasomesebwa, agenze mu kkooti yeekolera mulimu gwe ng'obukugu bwe bugamba. Abataabisoma bamukuba amacupa. Ekyo kintu kikyamu. Omukyala yabadde avunaanibwa. Eby'emisango bye oba bituufu oba bikyamu, ebyo si binkwatako. Naye omukyala omukulu alina n'abaana okubeera nga yeeyambulira ku lutimbe, ekintu ekyo kikyamu. Kubanga abaana bye balaba tukola bye bakola, bye bakoppa. Kati ffe abazadde kituweebuula. Omuntu ng'oyo okuba nti yasoma ate n'omulaba ku TV, tomanyi kyagenda kukola, ayinza okwejjamu empale. Kati kitandise otutiisa, so nga oba oliawo ne byeyandiyogedde twandibisizaamu ekitiibwa kubanga muyivu. Naye luli abataaliyo baatugamba nti yeeyambulire Makerere, kakati ate bagambye ajja mu kkooti ate yeeyambudde. Omuntu eyasoma tolina bw'oyinza kuwangula mateeka nga weeyambula. Amateeka ogawangula okozesa mateeka. Ate ekirala, lwaki ekyokweyambula nekino ekyokukuba omulamuzi kikyamu? Olw'ensonga omulamuzi mu Uganda bw'asala omusango akugamba bw'oba tosiimye nansala yange julira. Kati towangula mulamuzi oyo ng'omukuba, owangula mulamuzi oyo ng'ojulira, ng'oleeta reasoning esinga ku ye. You reason and you beat him or her through reasoning and intellectual reasoning, not radicalism. Kakati n'abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala twagala ebintu bibiri byawuke. Tubasaba e Bulaaya bwe muba mujjayo ssente muzijjeeyo kukulaakulanya bakyala, bezimbe amayumba, baweerere abaana, babeere bulungi, baleme kutulugunyizibwa. Naye obugwenyufu bw'abazungu mu bubalekere, kubanga ffe eno mu Afirika ekimu ku kitukuuma nga tuwangaala tuli mirembe bwe buntu bulamu n'empisa. Bwe kibanga abalwanizi b'eddembe ly'abakyala temunnayawula kuleeta ssente na kuwolereza ddembe ly'abakyala nga temukyawula ku bugwenyufu bw'abazungu, nga mwe mulowooza society yaffe bazungu babawa ssente mugifuula engwenyufu, then omulimu gujja kubalema kubanga ebintu bisatu omuntu bye tusobola kuwangula mu nsi. Ekisooka ye kalica y'omuntu, ekyokubiri yenzikiriza ye, ekirala ye muntu anyiize. So n'olw'ensonga eyo mujja kunyiiza abantu bonna, si basajja bokka wabula n'abakazi, kubanga sirowoozaayo mukazi yenna alina mutima mutegeevu ayinza kusanyuka ng'alaba mukazi munne yejjamu engoye. Naye ng'ekisinga obukulu abaakubye omukyala omulamuzi ffenna tukivumirire, ate ne poliisi ebakwasisa omukono gwa kyuma, kubanga ebibi bibiri tebikola kituufu. Teebereza, bw'okuba omukyala mu kkooti nga toli mu gavumenti, bw'oliba ne gavumenti ng'olina n'emmundu, toliyita buli muntu. Ekirala, omuntu ono gwe bakyaginze simanyi na lwaki baalwanye, kubanga si ye munene asinga mu ggwanga. Oga nti abawagizi bye baayitiridde, pulezidenti wa FDC bulijjo bamukyaginga mu kkooti emirundi mingi, abantu be nga tebakubanga mulamuzi. Gundi naye bamukyagingako ne batamukomyawo mu kkooti, ate nga kirabika alina obuwagizi okusinga oyo eyakubye abantu. Bulaza waffe ono eyakatandika ebyobufuzi mu Kyagulanyi bamukyagingirako eruzireera, naye ababe nga tebaakuba. Ani gwe batakyaginze? Basajja bw'olabye ddala nga baliko obuwagizi naye abantu ne batalwana. Tusaba obwannalukalala buleme kubeerawo mu ggwanga. Ate naddala abakyala, omukyala bw'abanga kyemuyita eddembe ly'abakyala, abakyala kubeera bannalukalala nga bakuba abantu amayinja n'okuwemula, then ate abakyala ekitiibwa ky'abakyala mukisse. Tubasaba ssente z'abazungu muzirye, naye obugwenyufu bubalekere, tubeere nga abakyala mukyessaamu ekitiibwa, temweweebuula. Kwegamba abakyala temweweebuula, temwejjaako kitiibwa kyammwe. Omukyala oli wa kitiibwa ng'oli mukkakkamu nga tolaga bintu bya kigwenyufu bwe kityo. Naye omukyala alina abaana okutuuka okweyambulira ku TV, ekyo kintu kibi nnyo 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 ekisaanye okuvumirirwa buli muntu yenna, regardless oba omusango weguli oba teguliiwo. Naye abaana baffe tusaba mubasonyiwe, mubawe ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama Katonda abawe omukisa
God bless you all. Thank you.